الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mbajjukiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma lw'okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, omusaba okusaasira kwe n'ebyengera bye ku mubaka waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kigambo kyange ekisooka nsinnaba kwogera ku busiraamu. Waliwo ekigambo ekitembesebwa abantu mu mitima gyabwe, kyemmanyi nti wano tekiriiwo, naye abantu bangi eyo gye mubeera mukiwulira era nga kyayatiikiridde nnyo. Omukyala ekigambo kye yayogedde naye yakyogedde nga abantu bangi bakyogera. Eyagambye nti nze sirina seekagu yenna gwe njijjako ddiini, nze eddiini njetegeerera. Oyo ye yayambiddwa n'akyogera, naye abantu bangi be tuwangaala nabo ku mirimu eyo gye muwangaalira nga bwe batyo bawangaala. Mukulu wo bw'awangaala, ne taatawo ne mwannyoko bangi, naye njagala obatuuseeko message eno, oba message eno ebatuukeko ti tewaliiwo omuntu asobola kwetegeerera ddiini eno ng'era bwe wataliiwo muntu asobola kwetegeerera duniya. Bw'oba nga tosobola kwetegeerera bya duniya, nga bw'oba oyina kattooyi k'ogenda okuzimba ewaka, oyita muzimbi akubaliremu, akunnyonnyole, akakuzimbire. Butayirozi bw'ogenda okusiba kabalaza, era oyita muzimbi era ayasoma okusiba ki n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Gwe gattira awo. Oyagala kwokya madirisa, oyita wa welding n'agakwokera n'ogendayo mwebuuzeeko, toyinza kugeeyokera. Kati bw'okwata eby'edduniya n'oberaga nti birina bo b'olina obbijjako, shayitaani neggamba nti eby'eddiini ono byetegeerera. Simanyi obwongo bw'oba okozesezza oba buba bwongo kika ki, saagala kugamba nti buba bwesulise, naye gw'omanyi omuntu afaanana bw'atyo bw'oba omuyita. N'olw'ensonga eyo eddiini tugijja kubasseeka. Ensonga lwaki bakadde baffe booli awo basazeewo okubeera nga babalaga abantu abawalimu abayinza okubeera nga basomwako, baggyibwako eddiini, okubeera nga mumanya wawe mulina okujja eddiini yammwe. Olw'obudakiika bwe tulina obufunda, obusiraamu y'eddiini yokka y'eddiini yokka Allah gy'amanyi. Yagamba nti inna addiina inda Allah al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islami diina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ekyo tusinza nakyo Allah nti eddiini y'obusiraamu y'eddiini entuufu yokka. Omuntu yenna bw'alowooza nti waliyo eddiini endala etali busiraamu nga ntuufu, fahuwa kafir. Eyo endowooza ya bukaafu, n'agirina abeera mukaafu. Eddiini y'obusiraamu y'eddiini yokka omuddu gy'asinzizaamu Allah. Lwaki eri emu? Kubanga ne Allah ali omu.
bwe yamala okubanga Allah ali omu n'eddiini n'ebeemu. Lwaki bali bakkiriza nti eddiini nnyingi? Kubanga bakkiriza nti bakatonda baki bangi. Omuntu alina Katonda Mwana ne Mwoyo nani ne Patiri n'abalala. Kati bwakugamba nti mulokole alina eddiini ye, n'omuprotestant alina eddiini ye, n'omukatolika alina eddiini, lwaki muvuma eddiini z'abantu? Kubanga bakatonda bangi, naye Allah tasobola kuba omu ate eddiini ne ziba nki ne ziba nnyingi. Ne bw'okozesa magezi aga bulijjo nti eggwanga bwe liba limu libeera ne pulezidenti atya omu, tebasobola kubaamu babiri ne bw'oba oyagala otya, kubanga ggwanga liri liki liri limu. N'ensonga eyo olw'okuba nti Allah yatonda ensi eno yekka, ayagala kusinzibwa yekka mu ddiini eyo yokka, Busiraamu. Obusiraamu eddiini eyo olw'ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwa, nga Imaamu al-Bukhari yaleeta hadithi omuyudaaya bwe yajja mu maaso ga Umar, oba Umar bwe yayita ku muyudaaya n'amugamba nti ayatin fi kitabikum taqra'unaha law unzila alayna ma'ashara al-yahud lattakhadhna dhalika al-yawma 'iidan. Aya gye musoma mu Qur'ani mu kitabo kyammwe singa yakka kuffa Abayudaaya twalikoze embaga, twalifudde olunaku olwo aya lwe yakkirako nga mbaga. Olwaki? Olw'okwebaza ekyengera. Omaru n'amubuuza nti ayyo ayatin, aya ki? N'amugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Okuba Allah amugamba nti eddiini yammwe njijjuzza ne njijjuzaamu ebyengera. Ekigambo kye njagala, wa raditu lakum al-islaama diina, ne mbasiimira ne mbaagaliza okubeera nga muli basiraamu. Ye wallah, tewaliiwo asobola kubeera musiraamu okuggyako nga Allah yakikuwadde. Gwe towulirangako bantu eyo gye tukolera, oba tosangangako muntu naggamba nti obusiraamu eddiini yammwe njagala, busiraamu mbwagala. N'omuzaala tosiramuka n'ateekawo awo obusongasonga. Oba mukyala kikulu mwambala bulungi, abasiraamu kino, abasiraamu kino, lwaki tosiramuka? Seka nja kusiramuka, sabirako aji nja kusiramuka. Wallahi n'atasiramuka. Kitegeeza ki? Tekyo kyengera Allah kiwa gwakoze atya? Waayagadde. Wa raditu lakum al-islaama diina. Si kye kyokka, Allah okubanga yakusiimira okubanga oli musiraamu, ng'oli musiraamu ddala, nga si musiraamu linnya, n'akujja mu kusinza lubaale. Nga mu bigambo bya Kataada bali ayogera ku aya egamba, gambikwata mufunzefunde kubanga obudde butono. Imaamu Ibn Kathir yaleeta ebigambo bya Kataada Ibn Duhama as-Sudus. Allah mu aya gye yagamba nti wadhkuru idh antum qalil mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasri wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun.
فساق الإمام ابن كثير سنده إلى قتادة فقال كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعلاه جلودا. naganti ebyo Allah byayogeddawo tujjukiza timujjukire kyenge mujjukire akaseera ke mwalimu nga muli batono nnyo. takhafuna an yatakhatafakum an-nas yan takhafuna an yaqtulakum, nga buli omu atambula mbweraliikirivu. Allah n'atukumakuma ne tubeerawo n'atugabirira ne tubeera abasiraamu ne tunywera. kati Kataada agamba nti ebyo Allah yali abyogera ku bantu abaali Abawarabu, ku bantu Abawarabu abaaliwo ng'omubaka tannaba kujja. yayogera ebigambo bingi n'agamba nti kana azalla an-nasa zullan, baali bawansi, Abawarabu baali bawansi ng'enjala ebaluma, nga bali wakati wa jabalain baina al-Faris wa Rum. kanu yu'kaluna wala ya'kulun, buli kalundi ke bafunanga nga Abafarisi n'Abaroma bakatwala nga bawansi nga tebamanyikiddwa. abaki Abawarabu ng'enjala ebaluma tebalina kitiibwa. Kataada yagamba wenjagala ganti hatta jaana Allahu bil islami, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala we yatuddira n'obuki omubaka we yatuddira n'obusiraamu. famakkana Allahu fil bilad, Allah subhanahu wa ta'ala n'abatebenkeza nabo mu nsi. n'abawa nabo ekitiibwa. bigambo ebyo mbadde mbirabyeko wano. nina ka statement kenjagalamu okusinga biidhinillah. n'abatebenkeza nabyo mu nsi. aga nti wajaalakum bihi mulukan ala riqabi nnas. kyenjagala yaga nti wa bil islami a'ata Allahu ma ra'aytum, buli konna ke mulaba ke mwina mwakafuna lwa busiraamu. ekitiibwa kyoyina okiyina lwa busiraamu. kitiibwa ki? teriyo wallahi kitiibwa kisinga kyakuba nga tosinza lubaale, kubanga teri asinza lubaale n'aba na kitiibwa, teri asinza bibbo n'aba na kitiibwa. kubanga omuntu bw'alekawo Allah n'asinza ebitali Allah aba ayawukanye n'amagezi ge aga bulijjo. gwe tuteekamu ekifaananyi kale ng'ofukamidde ku kibumbe nga tekyogera ng'oli mu kinnyonnyola. mabegakaawo nayitakaawo waggulu awo sayidi z'erubaga awo waliwo akabumbe awo, musajja mukulu n'ava mu mmotoka n'agiyimiriza n'avaamu n'agana n'afukamira awo kabumbe. akabumbe ke mwayebumbira n'amabuloka, ne muleeta amabuloka, ne muleeta seminti, ne muleeta langi, ne mukasiiga, n'ofukamira n'okannyonnyola ensonga zo. omuntu n'akeera ku makya n'agenda n'agula ebibbo mu katale, n'agula ekibbo, n'agula erugo, n'agula
endeku, n'agula emmindi, n'agula akambe, n'agula ekinu, n'agula byonna byaguze n'aleeta n'ateekaawo. Ye yennyini yekabireeta n'amala n'afukamira n'abinnyonnyola ensonga ze. La ilaha illallah. Ddala tosobola kulowoozaamu ne weebaza ekyengera ky'okubanga Allah yakuwa ng'oli musiraamu. فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم نقول فاشكروا الله على نعمه فإن الله منعم. mwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera bye yabawa, naye ng'ekyengera ekikulu ni'matul hidayatul islam, ekyengera kya hidaya Allah gye yatuwa ne tubeera baki, ne tubeera abasiraamu. Nze ntera okubuuza abantu, kubanga wano ffenna tewali waayina magezi gamugaana kunywa mwenge sheekh, tewali, kubanga waliyo abasajja abagezi kubanga wano mu ggwanga abantu aba bulijjo be basinga okutwala ng'abantu abategeera ennyo be balooya, naye omusanga anywedde, musanga anywedde, oba yasoma ki, oba yasoma kyanywa. Naye kakati gwe naawe nkubuuze, kati gwe wali oweerowoozezzaako oba oyagala okutegeera ekyengera busiraamu, wandirowoozezzaako walifaananya otya? Kanti singa nali munywi walifaananya otya? Ekyo tekikumalira okwerowoozaamu ne weewulira ng'otambula mu nsi. wala tahinu wala tahzan antumul a'launa. Temwenyooma, temwekakkanya, muli babitiibwa, kubanga temunywa, temutamiira. In kuntum mu'minin, bwe mbanga mukkiriza Allah, ya anna al-iman huwa al-islam, bwe mbanga muli bakkiriza. Tolewamu omukyala yanditambudde atya mu nsi, yalifunye atya ekitiibwa? Bakyala baffe, gwe bw'otunuulira ne bakuterawo omukyala wali ng'amansudde n'omukyala ng'ayambadde jilbab, kumbi ani asinga ekitiibwa? Ne mu bantu ababulijjo amagezi amakendeevu, bwe babaaniriza muntu ku mukolo basooka kwaniriza aliwo. Bwe bayita ku baana ba boda boda ayambadde jilbab, bakyala abatuddeeyo, ekitiibwa kyo Allah kye yakuwa eky'obusiraamu, neema eyo olina ogikuuma ng'oteeka obusiraamu mu nkola. Era ebigambo bimaliza nabyo bya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu byagamba Abu Ubaida, n'amugamba nti nahnu qawmun oba kunna adhilla, twali ba wansi, fa a'azzana Allahu bil islam. Ng'akomyawo biri ebigambo bya Kataada bye yayogera nti baali ba wansi Abawarabu nga tebalina ke balina, nga buli ke bafuna Abafarisi n'Abaroma bakatwala, nga tebamanyikiddwa mu nsi. Era Hirakal bwe yali mu hadithi ya Ibn Abbas empanvu nga asinkanya Abu Sufyan, ebibuuzo bye yamubuuza ebingi, bwe yamala obikkiriza n'amugamba nti bw'oba byoyogedde nga mazima, innahu nabiyya, oyo Muhammadin nabbi, era mbadde nkimanyi nti agenda kujja, kubanga ali eri Roma. N'amugamba nti mbadde simanyi nti agenda kutumibwa mu mmwe, kubanga bannabbi bonna baali bava mu baana ba Isirayiri.
kyava bagamba ono musajja munasara n'abagamba nti ya ma'ashara rum, abanga abantu ba Roma, hal lakum min falah wa rushd wa an yathbuta mulkakum fatubayi'u hadha an-nabi. Mbalagirire obulungamu, okwesiima ku duniya ne ku akhira. Bino abyogera si musiraamu naye yategeera ekyengera ky'obusiraamu. Hal lakum min falaha wa rushd, mbalagirire omuli okwesiima n'omuli obulungamu obwaddala, mukkirize nabbi ono, yani musiramuke muwone okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo okubeera omusiraamu mwemuli ekitiibwa ky'omuntu. Buli lwova ku busiraamu n'osuulawo ekyengera Allah kyatuwadde, obusiraamu amagezi go oba ogavuddemu kusinza ebitali Allah n'ebirala, n'olekawo obusiraamu oba owabyenga okutte ekkubo eritali ttuufu. Mukkirize biidhinillahi ta'ala, bigambo bifunda naye twagala tubyogere boolyawo nga bitegereka nga byamakulu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangalize ku busiraamu, era bw'aba atuttirako ate obwo obusiraamu omubaka bwe yalekako basahaba be. Waffaqa Allahu liljami'. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.